Ogenda kutukwata, ogenda kutuchunya, mutukoze buli kimu, mutufudde ng'ebitagasa. Okumanya muli bajega nnyo, mumala okukola ebyo byonna eby'ekigwagwagwaga ate ne mulowooza nti muyinza otukwata mutunegotiating tubeere nammwe. Mulowooza tuli basiru. Mulowooza tuli basiru. Honorable Frank Mwesigwa omu ku be tuyinza okugamba nti abawuzi b'obunyama ba General Muhoozi avuddeyo n'agamba ku nsonga ya Alex Waiswa Mufumbiro nti asoose na kuseka, n'agamba basement ejja mujja kuyiga, mwenna mujja kuyiga okuwa ebitiibwa abakulembeze b'eggwanga lino, mwenna mujja kuyiga okuwa ebitiibwa abakulembeze b'eggwanga lino. Era n'ayozaayoza Waiswa Mufumbiro okubeera omu ku bagenda ograduatinga wansi mu basement. Tataddeeko kuyiga Lunyankole, y'omu ku bawuzi b'obunyama era bw'atyo bw'alowooza. Kale tugenda beera nga byonna tubitunuulira mu ngeri emu. Abibu Buwembo ssaabakunzi w'ekibiina kino ekya NUP alomboze ebyamutuusibwako okutuuka leero we bamuwadde bail. Ekyenjawulo kyempulidde mu ye abuuzizza baŋŋaana kubeera nga tulonkinga ebifaananyi by'omukulembeze, ne wano wennyimiridde weewali okumpi ewali ekifaananyi nakyo ngende nkironkinge. Mpotu yo. So tugenda beera nga tutunuulira Alex Waiswa Mufumbiro ateereddwa ku musango gwe gumu, unlawful drill oba drilling, gwe baataddeko Akireewo Kivumbi, Eddie Mutwe ne Bobby Giant n'abalala babongeddeko olunaku olwaleero. Akafaananyi kogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo, awo babadde bazze kukola, in fact babadde bamaliriza okukola search mu maka ga Alex Waiswa Mufumbiro. Awo nga bavaawo tugenda beera nga tubitunuulira. Bino bye tugenda okunnyonnyola simanyi gwe bw'ona abiyita. Latifu Ssebaggala agamba ajja independent, naye ate agamba yawagira Kyagulanyi. Tokkiririza mu nteekateeka za Kyagulanyi, naye ate ogamba gw'owagira. Ekyo nakyo n'okiteeka ebbali. Tugenda tunuulya ku Ibrahim Ssemujju Nganda. Ibrahim Ssemujju Nganda bamubuuzizza nti onoonya kisanja kyakuna, n'ekisanja ekyokuna lwaki tolekeramu banno oba abalala ne bajja ne baweereza. Ogenda kuwulira Ssemujju Nganda bwe yayanukudde, era onaaba otubuulira oba oliawo byonna nga bwe binaabeera. Tugenda kwongera obeera nga tutunuulira ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro, ebyo byazaayogera okumala akaseera, bye tulowooza nti by'amaanyi ate era nga bizito. Tugenda bitunuulira. Musajja ateerya ntama. Bammemba ba NUP bangi bakwatibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kino kyongedde okweraliikiriza, okusattiza n'okubeera nga kituuza abakulu mu kibiina obufoofofo. Bangi bakwatibwa ate nga baweereddwa flaga y'ekibiina bakiikirira. Rubongoya ne Joel Ssennyonyi bavudde ne boogera ku kino ekiteekateeka ekiri mu kukwasa abantu mu NUP. Tujja kukusaba otwegatteko mu kaseera kano, katukole bwe tuti tukomewo tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okwebaza gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Webale
kulikayo ku mulimo kulikirayo ddala gy'oli eyo simanyi bwe bitambudde naye eno birungi si birungi naddala mu kibiina ekya NUP akasatiro kangi video gituwere like tulakalira yakatwegatta kugenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga sirinzeka ndine Robert Senior kababuuzeeko tujje ebigambo tubyogere ku DPTV Uganda webali nnyo ebalire ddala yonna gy'osinzira okugenda mu maaso n'okutugoberera nate tuzze tugende mu maaso n'okukulaga gonna nga bwe gatambula okwetoola eggwanga lyonna mu kaseera kano okusingira ddala amakanda tugenda gasimba munda mu bisenge by'amakwera ag'ebyobufuzi wakati ng'eggwanga nnyaffe Uganda nga bwe bitambula oba oli awo si bwe byanditambudde nze Robert Senior bwe tugenda okutambula nga tukulaga biki oba oli awo state byandisaanye okwesonyiwa. Okay, kale ye Robert Senior buterevu tetugenda kubeera nga tukulwisa tugenda beera nga tutunuulira katutandikire ddala ku nsonga za Honorable Frank Mwesigwa. Yes, Honorable Frank Mwesigwa y'omu ku bantu boyinza okugamba ba royalist ba gavumenti eno n'abakulu abali mu buyinza era nga muwagizi wa General Muhoozi. General Muhoozi yavaayo n'agamba nti buli muntu yenna eyalabikira mu nga yambadde red beret ng'oli mu bagiyita batya parade eno kajja kujjuutuka era yagamba tujja kukwata omu ku omu. Kino kirabika tutandise okukiraba naye Franka yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti muganda wa James Pier Ssentongo okufa yaweereza James Pier Ssentongo obubaka n'amugamba nti olabye okuviibwako breadwinner mu famire yo n'amugamba n'amujjukiza mbu ebigambo byayogeranga eritumwine afudde. Mbumpimpi kino kyasanyula Frank Mwesigwa ekya muganda wa James Pier Ssentongo era ne kituleetera ebibuuzo nti n'enfa ya muganda James Pier Ssentongo eriko ebibuuzo kitegeeza bw'eba eriko ebibuuzo bw'ofuna statement eyo bamaanyi bayinza obutakwatwako naye yina kyekulaga nti oba oli awo wandibeerawo ensonga. So leero avuddeyo n'agamba nti nga bw'ogiraba tweet gy'akoze nti basement erodinga mujja kuyiga mwenna mujja kuyiga okuwa ekitiibwa abakulembeze b'eggwanga lino bo bakyewadde abaatugamba tukibawe bo bakyewadde okusinziira ku biriwo tebakyewadde nga bwe tugenda okwibategeeza kubanga bw'ovaayo n'olaga nti okukola ddwiro ey'ekinnamagye nga bwe bagamba nti NUP ennyiriri ezo bannakibiina ze baasimba nti okukola ddwiro ey'ekinnamagye etakkirizibwa ku kitebe ate nga sirabangako wonna ekikolwa nga kino okuba nti kyali kimenye ku mateeka kubanga nga bwe tubeera tubategeeza wano tebaasasamaza tebaatondawo keevuvungo kiri kyali waabwe ku kitebe ate n'ebyambalo ebyali byambaddwa si bye byambalibwa ab'ebyokwerinda munda mu ggwanga lino kati bw'otunuulira embeera gye bagenda mu maaso n'okutondawo n'ensonga kwe basinziira kati okutandika okuwamba abo bonna abaakawambibwa sofa nti bw'oba batunuulidde bonna babeetoolooza ku nsonga eyo yaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri nti ekintu kino kyongera okwanika abo bonna abaali beekwese kati batandise okuggibwayo mpola mpola ngamba abo abali mu state nti kati bw'otunuulira tweet ye neyakoleddwa honorable nti kirina we kituteeka kirina wa we kitulaga
okwongera okukakasa n'okumanya abantu bano mpola mpola. Kati bw'omutunuulira ng'ayozaayoza Alex Waiso Mufumbiro okukwatibwa olunaku olwaleero nga bw'akikoze n'ogattako ne kiri ky'otulaze ekyatuuka ku mugenzi muganda wa Dr. Jimmy Spire Ssentongo. Kati kino kyongera okugirayo ddala ekifaananyi ku kisiteeti kyeri mu kuluka naddala eri ekibiina kino. Okay, ye ensonga naye mutukkirize tusooke tuveeyoko katono tubatuuseeko ne bino kubanga bikulu oba oli awo bituba tusookeramu ddala tujje tusumulule entanda eyeekutte. Olunaku olwaleero omuliro gukutte ekizimbe mu kibuga Kampala wano, emmotoka eziwerako zisaanyeewo. Emmotoka eziwerako zisaanyeewo. Tetunnaba kuweza nnaku, in fact tetunnamalako wiiki ng'ekizimbe ekirala kikutte omuliro. Yes, nga bikyali awo ate ne kino kikutte omuliro lwakuba nti kisaanyeewo. Ebintu bingi bikutte omuliro tetunnaba tegeera kikiviiriddeko muliro guno. Ekituufu kuba poliisi bwevuddeyo tulaze bulazi nti ekizimbe kikutte omuliro ne bakyanoonyereza nga bw'olengera awo. Olowooza kiki ekiviirako omuliro guno mu kaseera kano? Kati eno nyinza kutegeeza nti ebiseera ebisinga kino kituleetera okubeera n'endowooza egamba nti wandibaawo engeri ya diversion kubanga poliisi bwe baterambisa ensonga eviiriddeko muliro naddala ensangi zino ogukyase mu kukwata ebizimbe. Kati bw'otunuulira ekizimbe kino Ntinda complex ekikutte omuliro okumpi nakyo, in fact ku mabbali gaakyo wabaddewo ekifo we baasembolingire emmotoka za poliisi okuziteekamu entebe ezo ezibeerako emabega. Emmotoka kyenkana 6 zonna zisaanyeewo n'emmotoka endala. Kati kino ekintu kinene. Waliwo we mbadde ntunuulira ogumu ku mukutu nga gulaga nti enkya kooti y'ensi yonna lweddamu okutuula okuwulira ogwa koni. Kati ebintu ng'ebyo kati n'ekibadde olunaku olwaleero ekiwamba bantu. Kati okuwugula amawulire abantu obutagateekako nnyo focus oba ssira batondawo embeera nga zino. Ne kano ke baleese nga kanafunnya tekayinza kwenkana biri. Kanafunyo nabo balimba bayiye ku binene. Naye kino kyandisaanye okulekeraawo kubanga zino ebiseera ebisinga assets ezikwata omuliro tezibeera za ggwanga. Kati nyini kizimbe ekyo kati omusuubira essaawa zino ali kuki? Kubanga bw'oba okiraba si ekizimbe kitono. Kale ziri emmotoka zo nazo era nazo sikiwagira kubanga zigulibwa ku nsimbi ya mwi wa musolo oba togiwadde ekitiibwa. Kati banditonzeewo strategy endala ereetera okuwugula attention y'abantu so si kwokya already asset eziri standing. Kale poliisi egamba nti olunaku olwaleero ku ssaawa zibadde 7:20 omuliro gukutte workshop Ntinda Nakawa division. Emmotoka 5 zoonooneddwa zo ziyidde ne ziggwawo nga tezisobola nakuddamu kubeera nga zi repairingibwa. Ne bongera okubeera nga batutegeeza nti waliwo amayumba amalala gakoseddwa, ebyuma byonooneddwa, mbwe mmotoka ezizikiriza omuliro zanguye okutuukawo okulaba nga zitaasa mbu zanguye. Naye nga batugamba emmotoka ezookeddwa ezitasobola kuddizibwawo ng'ate zisoba mu 5 kati zino eza fire brigade mbo banguye. Bayinza okutugamba nti banguye olwanguwa lw'essirabangako. So byebyo bibadde mu kibuga olunaku olwaleero. Tukondeminga n'okuvumirira ebikolwa bino oba mu ango ki oba ango ki amazima gali nti si birungi. Nze we natiira ensi
ekintu ekyatuuka e Makerere kyankanga nnyo. Makerere nga basaba ebiwandiiko by'omukyalo omu mu ggwanga. Ekizimbe kye kyayokebwa kye kizimbe ekikiikirira ebyenjigiriza munda mu ggwanga lino kye bayita iconic building bwe tujja mu byenjigiriza kubanga kye kizimbe ekisooka okuzimbibwa abazungu wano baakikuma omuliro. Kati bw'otunuulira kozi baakikuma basaba ki? biwandiiko bya mukyala wa mukulu kuba yasooka tugamba yasomera ku UCU tugenda okumaliza ate empapula ziri Makerere ebyaddirira bagenda okwagala okunoonya empapula ekizimbe ne kikwata omuliro Ivory Tower ne bagikoleeza awo we tuli kati awo embeera bweto neegera mu maaso n'okusajjuka. Okay, kale olunaku olwaleero bawadde Abibu Buwembo Ssaabakunzi wa NUP ne banne be bamukwata naye okuva e Busunju eyo gye baali batongoza ekifaananyi ky'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batadde Abibu Buwembo. Abibu Buwembo yeetaaga kuwulira awanze era Abibu Buwembo agambye wano kumpi waliwo ekifaananyi kye tusobola okutongoza ne ŋŋamba yi omusajja bakakuta okyalina mu lujja lwa kooti ate obuuza kumpi awo ku kooti oba waliwo ekifaananyi okitongoze ne ŋŋa Abibu eyakulonda nga ekibuli kingi. So ketuwulirize ebigambo bya Abibu Buwembo then tujje tutandikirawo. Kunga wonna kunga bitano bitiana kunga jagenda kunga. Okay, thank you. Twaliza awamu yaga kusooka kwebaza mwenna abakulembeze ba National Unity Platform omulimu gwe mukoze okubeera nga mulwana dakiika ku dakiika saawa ku saawa okulaba nga tufuna obwenkanya. Tubadde mu kkomera kuva ku Friday ng'ekyatukwasa tukola mirimu gya kibiina nze nga Ssaabakunzi w'ekibiina kinkakatako okungira mu buli activity katako nga National Unity Platform. Muganda waffe kyamukisa nti bantadde mu kkomera naye neeyongera omutegeera ennyo nadde zikoze erinnya Kiseyeye nadde sigimanyi taito ye naye yatunyonyodde bulungi ne muganda wange Shafiika ono n'abalala ne tumutegeera bulungi naye twalina activity nga egatta ku kibiina one okulaunchinga officially poster ya president mu Busu era poster twagiraunchinga bulungi then activity eyo match ey'omupiira ne bagirinyamu naye kiswaza ddala gavumenti ya Museveni tekyaswala eswaza buswaza tebafunye ensonyi kuleeta charge sheet ng'erimu nti nno tweyisa ng'ekitagasa mu bitundu by'eggwanga Uganda nga tulaunchinga poster nga ne poster gye twali tulaunchinga bagimanyi ne gwe twali tulaunchinga nga bamumanyi ndi poster ya Robert Kyagulanyi amanyikiddwa era nga Bobi Wine. Neneebuuza era twongere okwebuuza kimu ku bintu ebiraga ebifuula atagasa mu community kwe kwassociatinga ne poster ya His Excellency Robert Kyagulanyi. Ekyo tukiwakanya era tukiwakanyiza ddala tetugenda kiwakanya just mbigambo ne mu bikolwa. Era okutandika ne leero waliwo eziriwo tuziraunchinge mu katawuni akaddako nze nga Buwembo Abibu Ssaabakunzi ngenda kulaunchinga poster za president every day on a daily. Every day. People power. Our power. Oyo gwolaba yakafuluma ekkomera awo naye abuuzizza nti wano waliwo eri okumpi ngende ngironki wali obaddekaawo nga okwata abantu obasibe obamalemu amaanyi naye ng'ate gw'ayina obuyinza gwe bamalamu amaanyi kuba kino
bwosiba omusajja kakkane nayimirya mu lujja wennyini we bamuteeredde naga waliwo waneziriwo nzironkingi alinga eyamansiza omunnyo mu bbwa nti naye buno obuvumu bwa kika kya waggulu nti tafudde ku biki bibaddewo emabegako ng'akwatiddwa ne kkooti kyemutuusizzaako olunaku olwaleero ebyo yabitadde dde ebbali ekiri mu bwongo bwe gwe mulimu gwe gwalina okukola olw'ekifo kye kyalina mwana waliwo abantu abalina obuvumu bbunga so ya Habibu Buwembo naye nabagamba ano nga bakawa Habibu Buwembo si bwe kiri nabagamba ne mbagamba oyo Habibu Buwembo eri mwefudisa eri gye yali ebintu bye bya defiance tebakoze ensobi lwakuba si mwogezi mulungi naye ebikolwa ayina bingi. In fact Habibu Buwembo tannatandika na kuteekawo bikolwa gwerinda tola kino ekibuli kye baleese ab'ebyokwerinda ojja muwulira tamanyi kwogera era bw'abadduka ng'ayogera ng'ayanguwaana naagira naye mujja muwulira oyo. So kakati wano wenjagala tugende tetugenda disrespectinga muntu yenna but tugenda kwebuuza ebibuuzo. Mpulira ebigambo bingi nti muwa mutya Bobi Wine omudongo okufuga ensi eno oba ogikulembera ne n'aboogero gifuga si bakyamu just tebamanyi nti ensi bakulembera nkulembere era obukulembeze bwe twetaaga tuve mu bufuzi. Bobi Wine agenza okujja mu byobufuzi nga y'omu ku basajja abagagga bootanyigira mu ttooke mu Uganda. Financial abadde stable. Bobi Wine agenza okujja nga y'omu ku bantu abayina amaka amayumba nga gakubiddwa mu mawulire emirundi gy'atasobola gakuŋŋaanya gateekaawo agabale. Meaning that musajja anywedde. Ye musajja gwe tuwulidde ng'amaze mu bufumbo emyaka ng'obufumbo bwe nga tannajja mu byabufuzi bubadde abantu babwegomba. Tuddeyo abagamba mwami Museveni nti w'amaanyi wakabi era tazzikawo. Tuddeyo tutunuulire bwe yajja. Tetudisrespectinga muntu. Okompeyalinga ati omuntu eyajjira mu Lugabire n'omuntu ayina kalina. Noga eyajjira mu Lugabire nti aye mugeze nnyo era yasobola ennyo ayina kalina. Ekyo bakikola mu butamanya kuba kyensuubira bw'otunuulira ennamba eriwo essaawa ya leero omuwendo gw'abannansi abaliwo kirizagaana abasinga obungi tebaalaba mukulu oyo ng'ajja oba okiraba basomako musome kyokka ate bw'obisomako n'ojja obyogere ng'olwekkomera likulinze kitegeeza tebaagala nnyo muntu aveeyo ayogere mukulu ono yajja atya ne gye yava. Ekyo kituufu kati bano ababiri toyinza kubageraageranya tekisoboka nedda era minzaani ebejja kwesulika kubanga ono okujja mu bukulembeze mwami Kyagulanyi ekintu already teyagwamu kigwi yali ali set nga tewali kuwannanya adde okubuusabuusa akaseera kaali keeko oba okiraba nti qualities zonna yali az'omukulembeze ng'omuntu yali azituukiriza kyekisooka. Ekyokubiri yali atonzeewo n'okukkirizisa abo bonna kubanga kino ekintu njagala okutegeeza eno teyali chance abasinga nga bagamba nti kaali kasima yagira mu kaseera ng'ensi yonna eri desperate nedda ssebo kino ekintu already kyali kibale nga jasi kirina emitendera mu kitambulira. Ekyokulabirako bw'otunuulira ennyimba ze yayimba era zonna ziri mu layini y'emu ku ebyo byennyini ebiriwo kitegeeza agenda okuvaayo okutuuka wano eno mu lugendo olujja lwalimu already nga kiri set. Ekyawukana ku ono eyajja mu 86
si bwe kyali. Yajja atyo ow'ekinana mu mukaaga. Kakati ow'ekinana mu mukaaga. Tonda wange. Njagala naye. Sigenda kulukuta. Sebo. Tetujja kukolera bantu. Nabo bajje batokolere. So ffe tuli Uganda. Owange tuli Uganda. Abatulaba. Tuli mu Uganda baddi. Bwe kiri. Kale naawe genda onoonye ow'ekinana mu mukaaga yajja atya. Yangu jjo gyebiri. Ffe tubyogere. Kikafuuwe. Kale kakati tuwe katambi ka Miriam Matembe. Miriam Matembe agamba yatuuka mu maka g'oyo gwe bayita omuyaaye. Natya. Geeti oyina kuyita mu 3 gwe bayita omuyaaye. Nti n'ennyumba ye kwetudde, ettaka kwetudde, ddene nnyo kulyeye. In fact yagamba bw'okompeyaringa ennyumba y'oli n'eyange, nze akange kalinga kasitoowa. Tuweeko. Kyagulanyi oyo omuyaayi we bagamba, oyo drunkard we bagamba, waliwo gates 3. Wasooka gate wano, ne tuyitawo ne tuyingira mu internal land wano, ne bagamba ne tugenda gate y'okubiri, ne tugulawo until bwe twatuuka ku nnyumba ya Kyagulanyi. Nnyumba ya Kyagulanyi mansion eri ku kasozi, eri ku ttaka lisinga wano. Nyumba eyo gye nalaba ye Kyagulanyi bwe navayo n'agamba Kyagulanyi bamuvuma n'ennyumba gy'alina esinga y'abeesiki. Of course eyange toyinza kugireeta niyala tu Kyagulanyi. Bw'oleeta eyange ku Kyagulanyi ogwange guba muzibu. Naye nindaba mansion nga bannange, ono ye musajja we bayita nothing. Ono ayina amaka bwe gati. Kyagulanyi yagenda mu bazadde entunga mu bazadde abali honorable bakitiibwa n'awasa omukazi officially, n'agenda n'ayanjula omukazi yali yasomera bweranyanjirize gye nasomera. She's old girl like me. Najja n'amuwasa ayina abaana be ali mu maka ge. Kyagulanyi kyemuwulirangako ngu ayina obukazi wano bw'ayina wali na wali. Kale omuntu ng'oyo oyinza obutamubamu n'essuubi, oyinza okumuyita nothing. Nze njagala kukubuulira Museveni we yagendera mu nsiko teyayina ndonda n'omuzigo yali taguyina. Yayina nyumba mu Uganda muno n'omuzigo yali taguyinamu. I'm telling you the truth. Nti guno gwange. Ettaka oba lyali lya kitaawe waliwe baali basula. Akayumba kalyawo ke baali basulamu. We yagenda kuviira mu nsiko yali talina kyayina. Nothing. N'aba president wa Uganda. Okay? Katono Kyagulanyi avudde mu ghetto, ayina amaka gombe agazimbye galyawo, mansion eryawo, ayina omukazi we ne family balyawo. Oyinza kumwanda ratinga n'omuyita nothing. Bw'aba avuddeyo era nze bwe nalaba amaka ge nendaba omukazi we nenga nti tuno omwana nze simumanyi lwaki bamuyita nothing. Nange nentandika kugambira public omwana oyo si nothing. Wayimiridde okugamba nti nange ate n'okugenda kumera gwa president musajja wattu yali takiriiko. Nze yennyini yangamba, naye bwe batandika kumukuba bamukoze eki naye n'agamba bano abantu bagenda kunzita, n'agenda naye declaringa nti nange neesimbako. Ezo qualities ze twogerako nti bw'owulira Miriam Matembe byonna byogedde okuva ku maka okutuuka ku mukyala n'embeera gye yamufuniramu nti yagenda ewaabwe entuŋŋamu officially n'ajjayo omukyala mu maka agali honorable, kitegeeza maka ga kitiibwa gye yajja omukyala. Kati bw'ogoberera bino byonna n'obigattagatta ye mukulembeze ajjudde atali wa kweyiya. Omanyi bino byonna bye tulaba. Muhoozi yaliko mukwano gwa Bobi Wine. Esebo. Leero obusungu bw'obukuŋŋaanya amazima gali nti Jeno Muhoozi bumuviira ddala ku ggumba ne mu busomyo bwatuuka. Bwe kiri. Bonna abayimbi boolaba abafunye ku birungi babifunye kubanga bano babawaayo. Ono tebaamuwa. Kyokka yogere kwani Bebe yennyini yeewaako obujulizi.
okitegeera nti oba tubyogere omusajja yakwata ssente bamukuba amasasi bamuwa sente n'agulako emmotoka ng'ayagala just oli ayina eskaledi naye naga akantumye hama ez'amasasi ne zigula emmotoka kitegeeza General Muhoozi byalina ono abirina nga ne gavumenti temukwatiddeeko ate ng'ebyoli biva eno ebyoli byonna biva eno ne General Muhoozi yali akozeewa ate wali okitegedde kati ono abirina alaba ensi n'ensi egenda n'ekuŋŋaana ew'omusajja ewuwa ayina buli kimu infact ayina n'amataka ge tutamanyi ne teri yadde akuŋŋaanayo kujjako ente ze basibirayo kakati tuveeyo eyo kale sebo tugenze mba political prisoner leero lubadde lunaku nga luli bize eba Monday eri tubadde mu kooti ya Bibu Buwembo Emitiana wanate ekanyanya wane ekawempe era nawo tubadde mu kooti katsoke tunuulira embeera eno ebaddewo olunaku olwaleero NTV egezezaako okubeera ng'egitufrazingira n'egituwa bulungi nnyo katsoke tugifune. Abatano bano kuliko Edwin Serunkuma eyayita Eddie King, Sharif Lukenge, Calvin Tassi amanyikiddwa nga Bobby Giant, Yassini Nyanzi ne Tony Kaweesi. Bano ku kkooti esookerwako e Kawempe basisinkanyewo bannaabwe okuli Edward Ssebuufu eyayita Eddie Mutwe ne Achileo Kivumbi abasomeddwa edda omusango gw'okwetaba mu dduyiro w'ekinnamagye ekigambibwa okuba nga bakikola nga 12 Ogwokubiri omwaka guno. Were present at a meeting or assembly of persons held without the permission of the minister for the purpose of training or drilling persons in the practice of military exercises, movements or evolutions. Guno omuwabi wa government Sharon Nambuya yasabye omulamuzi Damali Agmasimwe okumukkiriza akyuse mu mpaaba ye agatteko abantu abalala 5. Bano tabalwisizza n'abasomera emisango egibavunaanibwa nga bategeeza nti nga bali wamu n'abantu abalala batamanyiddwako mayitire bakuŋŋaana awatali lukusa lwa mukulu yenna mu gavumenti nti kyokka ne batakoma ku ekyo ne bagenda bakola n'edduyiro alowoozebwa okubanga wa kinnamagye gattako obungodiira bwe baayongeramu nga bw'abalwanyi bennyini. Omulamuzi abasomedde ekitundu ekyanamu 5 akatundu akasooka mu nnyingo bba mu ssemateeka akalobera omuntu yenna okukola kye baakola. Ono era abasomedde n'ogw'okwekobaana ne bakkiriziganya okukola dduyiro ono kye bamanyidde ddala nti musango. Abavunaanwa bino byonna babyesammudde era ne basaba n'omulamuzi abayimbule ku kakalu kubanga babadde bazze n'ababeeyimiririra. Kyokka oludda oluwabi lutegeezezza omulamuzi nga bo bwe batali beetegefu kudda mu nsonga z'abano okusaba kweyimirirwa era ne bamusaba abaweemu omwezi nga gumu nga bwe beetegeka kubanga balina emisango emirala 1000 egy'okukolako omuli n'okwongera okunoonyereza ku gy'abano egibasomeddwa olwaleero. Just next week, Your Honor, we have a number of cases that are coming for hearing. We have a number of cases we have to peruse. So it's not in bad faith at all. Your Honor, we humbly pray that this court accepts our prayer for 1 month's adjournment. Oludda oluwaabi era lutegeezezza nti lukyanoonya banne baabano abakyagumazizza embiro nga wano wonna bajja kuba bafunye ekyanya ekibalinnya akagere babagwe mu buufu. Abantu abaakaleeta baali bakyerupe ba colonialists mu biseera ebyo nga bannayuganda bateekawo embeera okugamba nti akakati naffe twagala obukulembeze obwaffe independence obwetwaze wane Uganda, Kenya bamawumawu n'abalala sino bateekawo akasango lugwe tusanga nga kumba naki kiba kitegeeza mwagala kuyeekera gavumenti y'abakyerupe tujja bakwata kyanaku nti 2025 akasanga ako kakyaliwo shiti eno bakulaga nti bakyagenda kukwatayo abalala bangi kumpi buli county eriko balaga nti balina bwe bagenda okuwamba oba okusiba babagatte ku fayiro zino n'olwekyo ffe tugamba nti tekimanya mateeka muntu yenna kuyitibwa abeeko kyayogera omusango gumuteeberezebwa naye kirina kukolebwa mu mateeka. Omulamuzi Agumasiimwe asazeewo omusango agongereyo okutuuka nga 29 omwezi guno oludda oluwaabi lujje lwanukule ku nsonga z'abano ez'okweyimirirwa. Kakati oli ayinza okugamba nti era kale muleese obusosoze mu mawanga y'omulamuzi omuwulidde bulungi nnyo.
tujja gendayo genda mu kooti zonna z'ogenzeemu tugireyo ku mannyo gatuleetere ojja kutegeera nti beyiro teba nyangu kufuna kale bwe tuba nga tuvuddewo awo Agirative Ssebaggala nate njagala atuwuliriza era atugoberera atulaba sooka owulirize wano Latif Ssebaggala NUP yamuwa kaadi mu kalulu ka 2021 omwami oyo nga NUP gweyimiriddeko okujja ku bwa road mayor n'akwata kaadi ng'amazina y'olunaku lulamba n'agikomyewo n'agiteerawo ekibiina n'agamba ti ye musiraamu tagenda kuvuganya musiraamu munne tagenda kuvuganya ani Erias Lukwago n'avaawo n'agamba bamuwe okubeera MP wa Kawempe nga kaadi already bagiwadde dda Ssegirinnya omugenzi Mukama muwummuze mirembe n'ateekawo embeera era n'ajja independent nye baali bamuwadde kaadi ku bwa road mayor NUP mu kuyaggayagga n'ekwata kaadi n'egiwa Nabiira naye nga choice yali ya Latif leero omwami ono omanyi waliwo abantu nga kizibu omwami oyo yewandiisizza olwaleero nga independent ne mu bigambo bye agamba nti ye akalulu awagira Kyagulanyi nzikiriza 100 ku 100 nti yasobola n'obutawa Kyagulanyi kalulu kino era nkimanyi Latif tawagira Kyagulanyi akikoze kubba mitima egy'abannakawempe ke kaseera nti bannakawempe baagala Bobi Wine kanneekuuse naye oyo tasobola kukwata kalulu ke n'akawa Bobi Wine tekisoboka sooka tuwa ebigambo by'ono abantu bannanfuusi bafaanana ngo in fact oyo kifaananyi kya bunnanfuusi bonna ebakuŋŋaanye ne basalawo Latif Ssebaggala Sseŋŋendo nzije nga ndi independent era olwaliro akabono ke tufunye kasaawa naye wadde nga nze nga ndi independent njagala kakasa bannayuganda nsigadde mpagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wange ku kigambo kya president nsigadde mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ku bifo ebirala byonna tugenda kwetegereza nnyo n'okulaba ti oyo yenayina gwe tunatambula naye ateeka okubeera ng'alina amaanyi g'abantu bannakawempe bonna ebakuŋŋaanye omulabe wa NUP kati nze kye nandyebuuzizza ki ekyali kimwagazisa kaadi ng'akimanyi amaanyi ge gali mu bantu ekyo kimu ekyokubiri lwaki mu bukulembeze obw'ekibiina asosola nti ngenda kuwagira omukulembeze naye ebifo ebisigadde tugenda sooka kwetegereza weetegereze ng'aniira ku ki kwakati bwe weetegereza Kasasiro gwagenda maaso n'okufuluma ng'etteeka ly'ekibiina limanyi bulungi era ali yavaayo n'alaga nti mweteefuteefu okukwatira ekibiina bendera singa eba emuweereddwa kino kikontana n'ekyo kyali yalaga mu kusooka nti ekyali kimututteyo byanfuna ekyali kimututteyo kaadi kubanga amanyi obuzito bwayo ku makya nabadde wano n'entegeeza batugoberera nti Latif Ssebaggala Sseŋŋendo ng'omuntu akimanyi bulungi nnyo enteekateeka ezaateekebwawo okusunsula abo abanaaba basobodde okuyitawo okukwatira ekibiina bendera naddala ku mutendera katwogere ku guno omutendera gwe ogw'okuleeta mmeeya w'e Kawempe yali amanyi enteekateeka nti ebitundu 6 ku gurawundi essaawa ya leero gurawundi gyakulembeza gye baasinziirako okuwa Sserunjogi kaadi kaakati okiraba nti ye nga ye yennyini yeekubye ekyo oyo mulaba NUP yaleese balimu ezo oyo omusuubira okuwa balimu ezo akalulu beba abakulembeze bagambye nti nga luli yasuula ne kaadi kubanga baali bamuwadde avuganye Lukwago
abatasobola kuwagira bali mwezo oyo gwolowooza jjukira oyo y'omu ku bantu ba UID oyo omanyi kye kitegeeza yesibo kitegeeza nsigo envundu mu nsigo ennamu ate bw'omulekawo kitegeeza agenda kuvunza ensigo ennamu kirungi n'omuseetula n'avaawo era bw'aba asobola anoonye kalulu ke nga Latifu yeesonyiwa ekigambo NUP bw'aba asobola ne Bobi Wine tamunoonyeza kalulu kuba ayinza okukatta obusi ku Latifu njagala tugattireko omukyalo ono twakatambika omukyalo oyo omukyalo ono yeeyerusa kiki ayinza okubeera ng'ekizibu ekimusumbuwa bizigo ate nga interview yagikoledde mu musana kati bw'ogatta ebizigo n'okusaanuusibwa n'obwongo anti ebizigo ayinza okuba yakozesa nampeke nga yasaanuusa kuva munda tuwa akatambi Former Councillor Zimula Tebuseeko Manya w'omwami nga ndi wa NUP mu Busega Parish naye tuli bennyamivu era tuli banakuwavu kyova olaba tuwerekedde abaana baffe abazze ku maanyi g'abantu nga tuli mu kalazi zaffe eza pate NUP oye Kyagulanyi oye ekindeese ku bwannansi nze nga nze sizze naye mbumbye abaana bange ab'NUP obutagenda ku busimu obutagenda ku nsaniya then bagire ku independent after independent tujja kuba tukusobola obbakomyawo mu kibiina y'ensonga lwaki nzize n'amaanyi gange n'emyaka gyange n'obugagga bwange bwonna mbubateekemu tugenda kuwangula alina tugenda kuwangula Kyagulanyi ku ntikko people power ku ntikko abaana baffe ab'NUP be batawadde ono Esther bamuwadde tiketi yamusaanidde era akutte kaadi yaffe ey'NUP tugenda muwagira n'amaanyi gaffe ninawo n'omwana ng'omula Nakiku jangu wano Nakiku Hareni naye waali yadde tiketi ye tebagimuwadde kwero C5 tebamuwadde tiketi naye tetufuddeeyo olw'emyaka yazze ku bwa kansala era yalina tiketi y'NUP era amaanyi gonna tugenda gamuteekamu era obuwanguzi ajja kudda nabo ate oli awabadde Anifa awabadde gundi akawala kannakubulwa kabadde ku tiketi ya NUP naye nga kakolagana n'aba NRM kasitampulidde erinnya Nakiku nemmanya byonna ebibaddewo birina obuzibu ono gwe baawa kaadi naye ate newankubadde tebaamuwadde nemmanya pokereya nemmanya ekizigo in progress kyo kyalinyidde eddala ewabi kubanga kaakati nze ng'omuntu nnemeddwa okuteeka omukyalo ono ewantu wonna kubanga muwagizi si muwagizi kubanga kaakati bw'ova ne weeta omuwagizi w'ekintu ate n'osalawo okukikuba oba muwagizi waakyo so kakati atuwuliriza era atulaba tukusigira ekifaananyi ku bantu ba NUP abamu nti amazima gali nti bali wano lwa bifo era berimbika omukyalo oyo akugambye nazze n'obuwagizi bwange n'amaanyi gange gonna n'obugagga bwange ani amugambye nti baagala balina bugagga kati beebo aba NUP tetujja kulwa ku namukadde bwe tuba nga tuvuddeyo NUP wakati mu kusoomoozebwa kijja kunnuma nnyo okulaba omuntu ng'ayimiridde ku TV wadde si wa NUP ng'agamba nti NUP oba ng'aginenya azifu ebigenda mu maaso ku kibiina tabiraba oli ajja kuyimiridaga in fact ye lwaki ngenda wala nalabye mukaaku
ng'agamba nti nkukulumidde nnyo bwe tuli ku opposition tulemererwa tutya okufuna chairperson w'Essembabule. Essembabule bali mu kwettirayo ab'ekibiina naye yagamba kimulumye nnyo era akukulumidde nnyo DF etwaleyo. Si kibiina etwaleyo. So katulabe abawa obujulizi ku mbeera gye bayitamu mu kiseera kino ng'ate bafunye kaadi. Kisooka tebabawandiisa ate ab'akakiiko k'ebyokulonda bo bennyini be batawandiisa bantu ab'ebyokwerinda babawamba akakiiko k'ebyokulonda batuukawo kababuzaabuza kuga NUP eryawo mu dairema sooka otuwa ebibadde ku Makerere Kavule nga tonnatuwa mukyalo oyo. Electoral Commission officials are behaving like NRM Secretariat officials. You have not had any case where any NRM candidate is chased away because they didn't have the required signatures. When we know for sure that those who did not even go to look for signatures, they were just getting NIN numbers from PDM books and all these things as the information that we have. But the Electoral Commission, instead of following up and ensuring that it acts independently, verifies our people, in some cases like this one I've told you, the EC officials will tell people that the system is down for the first day. They come the second day, they say the system is down, you come on the last day. Because they're trying to find any excuse to deny our people nomination, the chance of nomination. You've heard how the Electoral Commission official in Zimbabwe was telling this gentleman that you're young, what are you doing with NUP politics? So if you are serving the Electoral Commission, which should be independent, what interest do you have in determining whether a person belongs to NUP or any other political party? So we condemn these things in the strongest terms possible. The first step in accordance with the law is to complain to the Electoral Commission, which we are going to do immediately, for all the people who were denied nomination. We are going to attach all these signatures, which have come with evidence of payment and other things. And if the Electoral Commission does not act in accordance with the law, we shall take another step, go to court and all that. But this is a call to all the people of Uganda. When we talk about the protest vote, this is what we mean. We want the people to come out and reject this nonsense and reject all this. We hope that when we take our signatures for the president, they will not also do the same thing. We hope when we take the signatures for members of parliament and these other people, they will not do the same thing. And we call upon the media to follow these things and ensure that this persecution and repression comes to an end. Thank you. Waliwo obuzibu obumu bakansala bemaaso okunominatinga kabalina bungi eyo ne bagenda ne beewandiisa ate nemukyusa ne muleeta abalala. Ensonga eyo ndala nnyo. Anyway, ekyoba nkiddemu bwe nti twafulumya lisiti y'abakandidati baffe eyali tentative, akakiiko ekibiina ne kiteekako akakiiko ne kawuliriza ensonga complaints ne kafulumya lisiti endala. Era lisiti endala gye twasindikira Electoral Commission. Listi yaffe ya NUP eriko candidate omu. So abo bagenda ne benominatinga nga listi entongole tenafuluma be bakola omusango. Era ensonga ezo tubadde tuzigonjoola. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina yali mu kuhandolinga ensonga okulaba nga buli wamu wonna watereera kubanga tulina lisiti emu ey'abakandidate. Kale byebiri ku NUP Robert nti NUP eringa kwagamba ye mwana atayagalwa waka esebo bamukola buli kimu. Kati ekikolwa kino gavumenti kyeri mu kukola ngeta mu kakiiko k'ebyokulonda eyagala kutondawo kifaananyi kiri kyensiiba ngamba wano batugoberera nti eyagala kubunyisa njiri yaayo nti NUP si y'amaanyi abantu nga balowooza nti weegezaako okuwaganya okutuuka tetuukangawo naye nga n'abantu ssebo gavumenti erina okukitegeera nti bano beeziiza already abantu babadde babategedde nti weebali oba okitegeera kubanga ekigambo kye bayita media oba amawulire kiddukira ku speedi n'okusinga essasi nti bino byonna ebifo ebyewala ebyo
kubanga kakati omuntu avudde essembabule omuntu avudde ekabongo ekotido azze ku kakiiko k'ebyokulonda okumunominating oba okumuwandiika oba okumusunsula oba okumukakasa nti agenda kwesimbawo gwe n'omuziyiza ayina media coverage egezaako covering ekyo kitegeeza gwe byonna byogezaako okutondawo omulemese already ensi eba ekutegedde kati mu kusookera ddala ekikolwa nga kino ekyamazima gavumenti eraze obuto eraze obutiitiizi obujega kwotadde n'okweteekako akazito waliwo abantu abalina endwadde ya pressure naye nga mu kusooka endwadde eyo yali terina kubakwata naye olw'embeera gye beeteekako be bennyini be bajereetera sekamuli kaali kansaze nga gwoka gugumbudde wanje eso sekamuli kaali kakugu kaali kansaze nga gwoka gugumbudde kitegeeza ekintu kikutuukako nga gwo kyeyagalidde boyo nsinze akonkawulidde lwaleero sekamuli kaali kakusaze nga gwo kagugumbudde tugende so kale ekintu ekikusukkako ng'osirika kale tuveeyo ensonga newankubadde waliwo be baganye naye mu western uganda eyo eri amyuka president mu western rather jole ndoze jole mugisha bo wakiri bagamba nti bali mu kujja ekifaananyi kye bagamba NUP ekoma mu Buganda era katubafuneko seconds nga zizo then tugende wase mu Jonganda. Painted red today as a sign and symbol to prove to the multitudes that NUP is not only in the central but even in western. We are there in big numbers. Actually, they limited the number of people to enter. The rest are waiting for us out there. When we are duly nominated, we shall paint the whole city red. Yeah, it means a lot. One, it means that you see there are so many supporters in Western Uganda and specifically in Mbarara, where people think there is no NUP in Mbarara. So these are people from just within. But we have others who are just outside. We have our members here who are being nominated. So that's why we have painted this place red. But you see, they limit people. So this is a limited number. The NUP is in Mbarara City. NUP is the commission is painted red to NUP embalala yejirisa ng'ekigotta entula. Nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti bino bye bimu ku bitundu gavumenti ya Museveni byebadde emanyi nti bino byo yabifunza byayo teri kintu kimyufu kiyinza kusalayo kati wofuna obujulizi buno obuli n'obulamu living testimony nga buva buuyo obwo kyongera okutondawo essuubi nti wekuba kukula ekibiina kisajja kulidde ddala kubanga n'ekitundu bo kye balowooza ewaabwe gye bava nti baagazanyaayo kubanga okusinziira kwa myuka omukulembeze w'ekibiina omukyala akutegeezeza nti awo wokka we batudde ennamba okuyingira baagiganye nga tebasobola kujjaayo ababalindiridde ebweru basukka kwabo abafunye omukisa okutuula awo kino kyongera okulaga nti ekibiina kyongedde okugaziwa n'okusajjakula n'okutuuka mu bitundu oba oli awo abamu gye babadde beewaanira nti be bokka bakomanda baayo. Naye obwana bwanyumye nnyo anti-ready. Bwana bwanyumye. Kale byebyo ebiva sides eyo nina mbozi gye njagala abantu bekkaanye yasse mu Junganda. Bwe kibanga kugoba mwami Museveni nze ndowooza ne basse mu Junganda bagende si mu bubi kubanga amazima gali nti gwe genda mu comment section ombuulire ki kye baggasa
Constitution mu Uganda tekyakola. Yes. Parliament tekyalina makulu. Buli mwami Museveni kyayagala kiyitamu. Buli kimu akinyigiriza mu Nansi kiyiseewo nga batuddeyo. Nesigeddamu z'okutuuka olunaku olwaleero ekiswaza terikyalina maanyi. Okitegeera? Kakati bw'owuliriza Ssemujju Nganda nga bwe tugenda omuwuliriza, lwaki nsooka okumwogerera? Kasooke tumulabe. Sooka otuwe. Tutunulira ekikasooke tukubuuza okubawo oyinza okulowooza nti bali independent. Simanyi tekanyumira. Tuwe. Simu mu bbaasi. Honorable, tutunulira ekikasooke tukubuuza okubawo mu kuvuganya mu kalulu k'omubaka wa Kira Municipal. Ekibiina kyange mwendi ekya People's Front for Freedom PFF nze gwe kyasunsuddemu okwata bendera yaakyo mu kalulu akajja mu kitundu kino ekya Kira Municipality. So kitegeeza tuba tusiki oba osikinga ekisanja kya kusatu. Abamu bagamba yes Honorable Ssemujju Nganda abadde eddoboozi lya Uganda naye kuno sikulwa mu buyinza nga bozze olwanyisa. Ati kati ekyo mulimu abakisiiga naye nga bakisiiga lwa butamanya. Mu nsi yonna abaka ba paalamenti balina kkomo ku bisanja. Mu nsi yonna abapulezidenti balina kkomo ku bisanja. Kuba pulezidenti obuyinza obumuweebwa bungi. Pulezidenti asobola okusalawo nti oyo bamutte oba oyo tebamutta. Pulezidenti asalawo ebintu byonna. Abantu nabagamba nga abaana b'Ekira nti olaba n'okutambula twakiranga ku nkya Museveni n'awuta obuugi n'atugaa temutambula. Mboka paalamenti asalawo ebintu bitonotono era kyobola mu nsi yonna taliiko kkomo. Joe Biden yali mu paalamenti. Tusooke tutunuulira awo. Ekibuuzo kibadde nti lwakuba oli amugambye ekisanja kya kusatu nenga ajja kyakuna. Ajja kyakuna kuba yajja 2011. Gy'emyaka 20 omusajja amubuuzizza nti omuntu oba abantu tebaakulaba nga gwe yeeyagaliza bw'abadde ayanukula agambye bw'ati nti mu nsi yonna ababaka ba paalamenti tebalina bisanja. Tebalina kkomo ku bisanja. Ekyo kituufu? Ase kituufu ekyo. Agambye nti mu nsi yonna omukulembeze w'eggwanga taba na kkomo ku bisanja. Ddala kituufu ekyo? Okusinziira ku ssemateeka tekiba kituufu. Ssemujju Nganda tamanyi nti ssemateeka wa Uganda yali akoma ku president yali akoma ku bisanja 2. Yali takimanyi? Akimanyi jesse kwewunza. Omanyi nti bano abantu mu nsonyi okozesa kino batwesiriwalizaako. Kyekyo kyennyini. Kuba bwe basse Ssemujju Nganda n'oŋŋamba nti mu nsi yonna president taba na kkomo ku bisanja. Taba na kkomo ku bisanja. Nga tumanyi bulungi nti America ekoma ku bisanja 2. Yes. Ne bw'oba mulungi nnyo. Ne bw'obeera ng'ensi ekyayagala kugamba nga n'omusulo gw'ofuka bagunywa nga mubisi gwa njuki. Tebakuzza. Ekyo kye kimu ku kiraga nti bano abantu nabo si balungi. Wakati bw'owetegereza emyaka gy'alina Ssemujju n'egyo gye yakamala mu byobufuzi by'eggwanga lino alinga atandika obutandisi kubanga tumulaba obulamu bwe bwe yamala mu FDC ne batondawo kino ekibiina era n'akulaga nti ekibiina kyasonsudde ye kitegeeza alinga azaalibwa obuzaalibwa kaakati be bano abantu nze ndowooza Ssemujju teyawukana na mwami Museveni. Tewali njawulo kubanga bw'aba kugambye nti tekuli bisanja ne 231 oyo ojja mulaba ku ballot. Bulungi nnyo. Ne 231 Ssemujju ojja mulaba ku ballot. Bw'otunuulira billboard gye yateeka wali Ekira kikulaga alinga omubaka eyakajja oba ajja obuzzi ekisanja ekisooka bw'otunuulira billboard ye. Kano nno kabonero akasobola okulaga nti Ssemujju Nganda ne bw'oba oyagala nnyo tasobola kwagala Bobi Wine. Tekisoboka. Kino gwali eyo kitegeeri naddala ayagala enkyukakyuka.
nti bano bonna boolaba balaba Bobi Wine ya sabotaging enteekateeka zaabwe ago mazima soko twongerese mu Junganda gavumenti ya America okumala emyaka 38 n'amaana abeera vice president emyaka 8 n'afuuka president emyaka 5 n'abalala bakenne n'abalala palamenti eyo gye mulaba nze sifuuse nnamba mu palamenti lwakubanga naakayingirayo nayingira ndi mugezi naye ngisomyeko ne ngituusa ekiseera kati nga ne wemba siriiwo palamenti abantu balabanga batetudde kati obumanyirivu bwennyina bwe bunjagaza okukomawo nyongere okuzimba ettaffaali nekyenda abantu mu Uganda bategere tuli ku lutalo bamuseveni bagende lwe n'amalayo emyaka 5 nga balwanyira obuyinza naye baali basobola okumalayo n'abiri konye yakamalayo emyaka 4 Museveni gyamaze mu buyinza konye gyamaze mu nsiko nga alwanira obukulembeze twerwanako tuli mu lutalo wakati mu lutalo tuyinza kuddira mu muntu asinga kuba atirare n'omuga nti ate wumula kubanga okubye nnyo kati katufuneyo n'omulana yayige butunaba tugusiza olutalo nange nyina family njagala nnyo okuwumulako ntule waka n'abaana bange twokye ebifi by'enkoko tubirye ng'abantu abalala naye wakati mu lutalo kyovola Dr. Besigye w'emyaka 69 ali luzira si nti yeesimbyewo n'okwesimbawo so kinyagala nnyo abantu bakitegeere nti okubeerawo kwaffe muhoozi yandaleka okunzita omwaka guno ne twewaayo kulwanirira nsi yaffe abo bola abaganise mu jwaludde abasinga obungi batunulira musala gwa parliament kyovola atutuukamu nga tulimu abaka 5 ne tuko okuyisa ebiteeso nga n'ekikumu tetuwera kubanga abantu bagenda basindika omubaka nti ono aluddeyoko naddeyoko naye alyeko gwe basindise okuya oba omusindise kuteeseza oba omusindise kulinda musaala sindika okudda mu parliament abasindise kuddayo kubeera ddoboozi lye mu kuyisa embalirira ya Uganda mu kugoberera ssente ezo zikoze eki ne mu kuyisa amateeka agasobola okubeeza obulamu bw'abantu nga tegabatulugunyiza ayogedde njagala ompeeka ekikola pasitayiri wali kubanga kaakati agenze n'agamba nti agenda ne bateesa naye ekyamazima ku byonna byateesa sirabangako na kimu kyali kiteereddwa mu nkola gwobeera wano infact buli lunaku ojjukiza munnayuganda atugoberera nti ensonga za Ssemujju z'ayogerako already ayogera ku byayise kati ye muntu y'omu agamba nti yandyagadde okudda ewaka ayokye enkoko n'abantu be naye omulimu ogwamusindisa tegunnaba kuggwa gwakujjamu Museveni Ssemujju Nganda abadde nnyo ne Museveni mu kubeera kwe ne Museveni alina ebintu byakopye Museveni ng'ekigambo ekyo nti tuli mu lutalo era omujaasi omulungi kyosobola kugamba nti akubye nnyo atirale omugyewo oleeta ate omuyiga njagala nange okudde waka nina famire embeereko eyo bino bigambo bya mwami Museveni kituufu kitegeeza tulaba dikiteta mu palamenti bino bigambo bya mwami Museveni Ssemujju Nganda byali mu kwogera era ali mutukakasa nti yamastaringa bulungi nnyo yasoma bulungi nnyo palamenti n'ebitabo bya mwami Museveni yatugamba nti naye ayagala okudda lwaki tulaatuule ne buli wayagala okuddayo ng'abantu bamugamba muzeeyo tuleseewa bigambo Ssemujju Nganda byagamba yagamba nti agambye nti tali mu palamenti kubanga nti lwakuba mugezi nnyo okitegeera natugamba nti ali mu palamenti kubanga asobola okubeera ng'ateesa njagala kubuuza ekifo waali ye yasooka okubeerawo tekyalina mukiise yaliwo tabeera kuvaawo Ssemujju yandizeewo teyandizeewo kakati wano bremu njagala ngisindika eri abantu ono tali nga Museveni ayagala kwefaanaanyiriza Museveni ng'ayita mu bikolwa bye mu mukuba akalulu tulabe bakira teetambule kubanga beekwasa kimu mbu ife tulwana tuleete enkulaakulana kyeki kubanga n'ekifo kyalimu nga bw'otugambye olwedde nga tannaba kujja waliwo eyaliwo
ate of course nga kitambula kitegeeza ne bwana abavudde omulala najja kigenda sigala kitambula kubanga waliwo ensonga gyayogeddeko awo nti lwatabadde mu palamenti ebanga etatambudde kaakati ku byonna byateesa kiki ekigikyusizza kyekizze nga gavumenti eyagala okukikola abantu netakiyisa teeka ly'emmwanyi ligenze egirimiti egenze tamu limiti egenze buli kimu kigenze nga mwali mu palamenti nerina erisembyeyo okuwozesa abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye liyisa atuddemu tukkirize tusobola okubeera ne b'Omuseveni obulala anti bwe bwenkuga budikiteta bwa palamenti Ssemujju akusiigira ekifaananyi nti ewatali ye ekira tewali mulala asobola kukiikirira abantu b'ekira kyekifaananyi kyatusiigira wano naye ekifaananyi yeerimba kubanga nze nja sigala ku pointi egamba si ye yasooka ekira so bebo Erias Lukwago amanyi nti Kampala muna yiye so kale NUP egamba nti omuntu ne bw'oba oli mulungi nnyo ebisanje ebi teddamu kuwa kaadi kwesimbawo ebisanje ebi teddamu kuwa kaadi kwesimbawo kitegeeza bano abaagenda 2021 bwe baddizibwa kaadi 2026 2031 tebadda kitegeeza ebisanja 2 biweddeko kitegedde ekyo nno kirungi nti kiyambako okuwa omwaganya ne bana abazze okwolesa obukugu bwabwe mu alena y'ebyobufuzi oba ebyobukulembeze kati gwe olw'obuteeremezayo NUP yakiteeka mu tteeka olina okuvaayo kaadi toddamu gifuna kasita omalayo ebisanja 2 gy'emyaka 10 bakitegeera nti obulabe oba akabi kali mu kulwa omuntu bw'ayingira emyaka 15 ekiddako aba takyaweereza aba anoonya maanyi w'osangira oli waakiri akola ne gavumenti naye nga temumugyeko kifo kye so ye Ssemujju okuggyako ng'olinayo ekigambo kye Dr. James Paya Ssentongo alina obubaka bwaleese babutuwa obutusomere simanyi oba abantu basobola okukalaba obulungi ageraageranyiza embeera eyaliwo wakati wa 1997 okutuuka 86 kitegeeza bino bye biseera okuva nga Idi Amin Dada awambye mukama we Dr. Milton Obote okutuuka ku biseera nga Museveni avudde mu nsiko awambye obuyinza wali 7 Amin awamba 7 paka 7 then okuva ku 7 ne bakuwa 86 Museveni in fact Museveni wajjira okulwana ne we yatwalira entebe kati bageraageranya embeera eyo ey'emyaka 16 1997 mpaka 86 n'embeera eriwo olunaku olwaleero ebintu ebyakozesebwanga embeera eyatuusibwanga ku munnansi ab'ebyokwerinda oba abali mu buyinza myaka 16 kati tugenda sooka ne option ye esooka oba settlement esooka panda gaali yenjogere yaliwo ebiseera ebyo kigambo kya Luswayiri ng'essaawa ya leero ebiseera ebyo baakozesanga emmoroka ze bayita zimpenkoni Pidgeot kajambia kati essaawa ya leero tulina drone tebyawukana namu era ne bakutiikingira ne bagamba awo bagudde kyerabidde tugamba nti ate bino birina bingi nnyo n'okusinga biri kati abantu abakolanga effujjo ate nga jje likuuma President Amin libayitanga State Research Bureau SRB bwe tutunuulira olunaku olwaleero abajjira muleeya lyejje linnyini erikuuma omukulembeze SFC Special Forces Command kati netujja ku Maria Mungu ono nno ye yakuumanga Idi Amin Dada 5
gwakubiriwe gwe yeesiganga nti bwe baakusindikiranga Maria Mungu tewasulanga ng'omanya kaweddemu ezifumbe wammwe nga zivuunikwa kati essaawa ya leero ne bakuteerawo jeno gwe wejjulizeewo kati question mark eno gyesembera eri mu kiragala kati bwe tugenda ku mafuta mingi essaawa ya leero bwe bukenuzi obulabbayi nga buli siga lya ebwe erikola gavumenti bweyolekerayo okusingira ddala essiga eriyisibwamu ensimbi n'ensaasaanya yaazo duli baali bagiyita mafuta mingi embeera eyo kati kakati ne bajja wano wansi Pandits and Adui kakati abawagizi b'ekibiina ekya NUP ne bannakibiina kwotadde n'abo abalwanirizi b'enkyukakyuka be balabanga abaduuyi bano balabe baggwanga bano bayeekera ababanda ye bapandits kakati kino bakitadde in fact embeera eno Dr. Jimmy Spire Sentongo yajiddeyo ddala oba ageraageranya naddala nga bwe nagambye mu kusooka nti ennamba eriwo essaawa ya leero teyalaba bintu bino ebiri mu black ku myaka egyo 16 gyamenyaamenya wakakati ababanda b'ebiseera ebyo era obalaba jjukira wakati nga Amini akulembera yajjawo ebibiina by'obufuzi byonna yajjawo essiga eddamuzi ne paalamenti nga tebiriiwo ebyo naye nga buli wavangayo n'olaga nti gwe oli muwagizi wa DP oli muwagizi wa UPC akako nga kabweddemu so waliwo presidential decrease kati ebiseera bino wano bakugamba issued through judiciary parliament ne army kati ebiseera ebyo ekigambo okutunuulira ku ntebe ennene ey'eggwanga kyabanga kive ekyo ekisooka ekyokubiri okuyisa olugaayo okubuusabuusa amaanyi n'okwogera ku mukulembeze kyabanga kive kati essaawa ya leero etteeka eririwo bw'otunuulira amaanyi agava mu executive judiciary kisiikirize parliament kisiikirize kati gayisibwa mu magye wano ne bakugamba nti Mungu marango fungua mulango fungua murango murango kigambo nakyo kya Luswayiri kitegeeza ki okukozesa ejje okusiguukulula oyo yenna eyeefudde kiwagi kati mu mbeera eno kwe kukozesa ejje erikuuma omukulembeze okuwamba okay life presidency ekyo kiri obvious okujjawo parliament n'essiga eddamuzi ku biseera bya Amini yalagira in fact Amini yakikola bw'ati yalagira ne bamulangiriranga president for life olw'ensonga nti mu myaka 8 gye yakulembera tewaali kulonda kakati bw'otunuulira ku lwoyi luno life presidency by force and manipulating systems kakati ono ye kyayagala okukola kubanga akimanyi waliwo bye tutaziiza ng'okufa naye kati bw'otunuulira embeera ye nti life presidency omusaayi ogwo gwe gwayagala guddewo kyekiri Nambooze kye yakugamba emabegako n'okutandika okuba nti kati bw'otunuulira sisitemu obuwaayiro obusinga bagenze babunyodde election ringing in 1980 kati akalulu akabbibwa tekaaliko ono n'omukulu yafuna akalulu kamu aka Crispus Yongo okuva e Kasese n'agamba Obote yabbye akalulu kaffe n'agenda mu nsi kati bw'otunuulira wano okuva 2016 2011 16 ne 2021 awo wonna abadde ekintu adde akikwata mu ensi yonna ekimanyi kati ebyamutwala mu nsiko ate kennyini yabikola wano ne bakuteerawo Nairo Mansions Nakasero dungeons zezitya kati bw'otunuulira zibanga nga bw'olaba basement naye empuku naye nga bwe bagisima ne bakuteekayo bapima obuwanvu bwo kati ezaalinga wedda baakolanga bwe bati tebaapimanga buwanvu bwo ng'oyimiridde nga bakugamba sitama basima ekinnya mwojja ng'ositamye ne batuuzaako enduli z'omuti tosobola kuyimirira kwegolola
obeera obootu kyekyalinga wedda kaakati wano bakulaga Makinde ffenna tumanyi kiriyo basement gye bayigira olunyankole nembuya bulungi nnyo bw'otunuulira embeera ezo olwakuba nti ebiseera bino walinga Nail Mansions Nakasero Dungeons beerabidde okugattako ekyalinga ku lubiri wali oluvannyuma lw'oboto okulukuba n'alussa ku ttaka nayo baagifuula akattiro ng'ebakukwata ne bakujja e Kampala ne baba bakujja Katwe nga bakusiba akakookolo ku maaso ne bakussa mu bbuutu ne bakuvuga ne bakwolekeza mu mpuku eyo eri mu lubiri gye bayita Tocha Chamber nga tosobola kugezaako ku tracinga makubo ge wayiseemu naye ng'ekifo kyalingawo ku lubiri kati bw'otunira leero Makindye basement n'embuya ffenna tubimanyi bulungi nnyo threatening and killing judges kati tojjukira omulamuzi Kisakye gyali essaawa ya leero yawaŋŋanguka naye nga akugamba fayiroozi ze zaawambibwa ku biragiro bya Ssaabalamuzi amaanyi yagajjawo era ani yamulagira kakati ndowooza kino kinnyonnyola appointing ball boy judges nti abalamuzi okuviira ddala bayitha njagala okubuulira Ssaabalamuzi w'ekkooti enkulu omulaba Owiny Dollo bw'ogeraageranya empapula ze n'eza Justice Kisakye oli yamuli waggulu ekituufu kakati ono yagenda okuteekawo ono ng'akimanyi gwe mukulu mwagenda okuyisa buli kike kale byebyo okukola okwo kwe kwabadde okunoonyereza okuva eri omuyivu oba okuwakanya oba towakanya era n'akuteerayo ebyo wansi naawe byesomere ojja bisoma ye James Paya tukwebaza omulimu ogwo ono omusajja nakugamba ayina akalulu ke yategeka ku mukutu gwa X yakwata abakulembeze okuli omukulembeze wa Uganda owa Kenya owa Tanzania Rwanda ne Burundi n'ategeka akalulu ku X n'agamba nti singa East Africa yeegatta bano ne beesimbawo nga kuliko okuvaako omu agenda oddikulembera ng'eggwanga eryawamu anaabaani tugenda okumaliriza ku bakulembeze bataano owaffe yakwata kyakuna yaddirira Everest Ndayishimiye owa Burundi ekintu ekiswaza omuntu akulembera oba atembeeta enteekateeka ya United States kale byebyo webale nnyo Dr. James Paya Ssentongo otusigidde ekifaananyi n'ebimu tubadde tetubimanyi nabbimanyi bwekiri kale nange awo wetuli twagala balekerayo emboozi ya Alex Waiso Mufumbiro soko tuwe emboozi eyo esooka nga nnyonnyola then tujje eri tugibalekereyo struggle yaffe yakulwanirira ddembe ly'abantu mu ddembe ly'abantu mulimu the right to live mulimu freedom of choice mulimu freedom of association n'ebirala 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 we are fighting for a free democratic space nti omuntu abe n'eddembe okwambala akakofiira kano nga tebagenda kamuwambirako nti omuntu abeere n'eddembe okwambala essuuti nga teri agenda mugambako omuntu abe n'eddembe okwambala overall ya red nga Bobby Giant gy'abadde ayambala nga tebagenda kumuwamba nga bamuwulirako ensaalwa kubanga nnyo kyetwogerako kyekiriwa twogera ku nsonga nti omuntu yenna bw'aba nga ali mu space y'ebyobukulembeze ayina eddembe lye constitution emuwa ekitiibwa okukola ekyo kyaba yagadde okukola era n'okuba ng'abeera gy'abeera. National Unity Platform sikomera abantu baffe ye Alex Waiso Mufumbiro bye bigambo agezaako okunnyonnyola nti eggwanga eririna demokrasiya kyandibadde kyamakulu era nga kyamagezi okuleka abantu buli omu n'exercisinga freedom
eya buli kimu kyaba ayagadde kuva ddi nga Red Beret yafuuse threat nti tekkirizibwa mu ggwanga. Kati kino kyabadde agezaako okujjayo ekyongera okusiiga ekifaananyi kitusiba tubagamba wano nti tewali mirembe gigenda, in fact embeera eriwo mu Uganda eyongera kuwaseninga, eyongera kubambi kubanga buli lunaku kubanga ono waliwo ekigambo statement Mukibi Hope gye yakwesa ku Saturday luyali wano yagamba nti Mwai Museveni bwe mumuwayo emyaka egi 5 mwandifuukira ddala abaddu ba slaves. Bagamba baba babuulira owaabwe nga gwe ow'omunaku amatu okunkumula. Tugenda kulekera Alex Waiso mu Fumbiro. Bino ebigambo yali abiweereza CDF General Muhoozi si mu bubi naye yali amugamba mu bulungi. Mutukkirize tubateere wano. Yenze Sajime mbadde ne Robert Senior buterevu nnyo nga tukuweereza. Morgan ku Lens kwali Kalidalu content creator the Ruwero's finest. Ani ya chimowa? Your finest is Songa mu production abadde abe ku mapesa. Konso ke kabonero twamugana ebyokwesimbawo. Mubeere bulungi. Ku platforms ez'enjawulo, and I hope General Muhoozi Kainerugaba can be given this message. Why are you directing it to General Muhoozi? Because he's the commander of our forces now, by constitution and by law. Nyinza okuba sikikiririzaamu naye etteeka erya Uganda eryawambibwa lyakimuwa. So I'm speaking to the CDF. Ku platforms ez'enjawulo zentambudde n'abajaasi, as I represent the people's voice, I have interfaced with very many young, astute and very eloquent army officers. And they have stated often in defense of General Muhoozi nti he's actually doing a great job in there. They have defended him as a messiah. But the actions, ngojeko kulaije. I have met them in the Democracy for Uganda. I have met them in the African peer review mechanism meetings. I have met them in Africana for different conferences. I met them the other day with one that had been organized by the Uganda Human Rights Commission. We have been meeting different military stakeholders. Ngaba kugamba nti actually General Muhoozi akoze ebyenjawulo. Ngaba mu defendinga asitutulenga ato balabanga bana bagezi ngolaba the forces having a particular group of people who are serious nga nawe osolo besimisa nti people donning our uniform bakabi botula nabo mu the different debates zembade nabo nga bagamba nti tuli mu kufuna revolutionary changes in the military. Fe twavayo ne twogera ku nsonga ya fake bombs ng'ebintu birabibwa ddala nga bifu. Oli akugamba nti taata yattibwa mu mwaka bwe guti, omwana alina emyaka bwe giti, ng'omwaka taata gwe yattibwa tayinza kuba ate nga yafa ate n'azaala. Ne tugamba nti ebintu ebiri wali emunyonyo nga birabise bubi nnyo, ng'operation eyo erabise bubi nnyo. Ne tukugamba ekintu ekiri wali mu kawempe nga nakyo kirabise nga kigattirire. Later on novayo ne mugamba nti kati you have discovered nti bannayuganda kye baali boogerako ti okutega bomu kufu biki byonna mubitegedde. Ne tugamba okay, let us give them a benefit of doubt. Bw'aba atuuse nakkiriziganya ne bannayuganda, you have accepted what we have been saying, that actually there is buffoonery and foolery in these operations of the fake bombs in the city. You are now aligning yourself and carrying out arrests.
then we the citizenry become vindicated of why you are hounding and pounding on us as you were stating the truth. Now, with all those defenses, of course, personally, I disassociate with General Muhoozi's leadership and his advantage as a first son. Singale yagala okubeera omukulembeze wa Uganda. Point yo giguse kubanga tetunnategeera wawo utulaza. Wenzijja wakulu nnyo ndi ku Bobby Giant n'abalala. Kubanga ba first son abagala okubeera ba president b'amawanga amalala nga si kubeeka katikako baba ne passion for different things ebisikiriza abavubuka. Egypt, Libya, waliwo Yalsat ye Mutabani. Abatabani ababiri. Omu yali maje, omulala ng'ali mu sports. Yes. Nga naffe eno tumwagala olw'ebyo byagala mu sports. Era nga bw'ogenda mu Libya, ensonga y'ebisaawe nteeketeeke yatuuka n'okujja mu Africa Cup of Nations. Kubanga omwana wa Nakyemalira yali ayagala nnyo ebyemizannyo. Owawana ayagala nnyo basketball bwe batugamba. Genda ku YMCA bateekayo mifaliso. Kubanga ye priority yalowooza ensi you're going to capture this country without working by abducting citizenry and chest stamping about it. Because okuwambibwa kwa Bobby Giant, a very young man, not even 30 years old. Bobby Giant anaweza miaka 3. Ayimiridde ku ddoboozi lye agambye nti kino sikiririzaamu mpagira omuntu gundi ate n'omuwamba amaanyi g'abali ge bateekamu kakasaffe